Was it Kiludu? Yes, sir. Yeah. What's the cause? This is Kiludu Hospital. Kuwa ku bantu abali mu wards ezimu some festive things just bebabeeremu bafune ku kye balya bafune ku kye banywa bakeyateekers abamu abatalina ngeri gya feedingamu ng'alina omulwadde we so just kuddiza ku bantu mpola mpola. Abantu abasinga ekinyiro bakikola before Christmas. Nze nakikoze ku Boxing Day because I feel like on Boxing Day everyone should be opening something. Saagala otuuke nga ogamba nti sina kye nafunye kyenzigulawo so neŋŋamba better late than never kansite ku Boxing Day nange nfune bensanyusaayo n'obulabo naye abikula ekirabo I feeling like it's a Christmas season. Kiludu olina wards nnyingi ogenze mu ward ki? Ngenze mu ward y'aba diabetic patients level 6. What was the urgency for okuddukirya aba diabetic? Because I didn't choose in particular. I wasn't very specific. Just I was guided by omusawo wawa no caretaker. Onangamba no, it's best if we go to this kind of ward. Bayinza okusinga okwetaaga obwetaavu at this particular time. Towegeneza nnyo abayimbi abasinga kati mwetanidde nnyo okuwa obuyambi mu malwaliro. It feels good to give someone something ngali really needy. Because olabye essanyu eribadde omwo they needed this naye oba tomanyi oba olowooza jjukira alina omulwadde talina ngeri gy'amulabira but nobody knows. It feels really good okujja okuwa omuntu ng'ali really in need. So I think hospitals abamu bajja wano nga bali really in need of people's help naye we don't know. Otodde kewakoze mu Christmas oba kano kawadde kategeke kuva mu concert? Twakiplaninga kuva concerting ewedde but we didn't get enough time. I was in and out, wuyo on traveling nzengenze eri wuyo shows nnyingi wuyo bino. I only have today now okukola kino because even in the next I don't know minutes ngenda ku stage. So I just had to create some time here and investing abalwadde bano. Nkama nga amannya go? Amanya gange Magala Musa asooka w'akaddwaliro ekirudu. Nze nkwasaganya embeera z'abalwadde n'abasawo. Kalo Kasita kyakoze kitegeeza ki eri gwe caretaker then n'abalwadde nga lwaki omulondeddewo agende mu ward 6 level 6? Kyakoze kiraga nti alumirirwa abantu abali mu bwetaavu era ng'eddwaliro tuba twettanira nnyo twagala nnyo abantu abajja ne badduukira kubanga nga gavumenti tesobola kuba kumala byetaago by'abalwadde byonna wabula waliwo ebimu ate mu abebweru ebijja namuyambako. Lwaki mulondeddewo okugenda ku level 6? Abalwadde bangi naye okusinziira mu balwa gye baasaba baali baagala nnyo abalwadde ba diabetes kakati nga koodi egyo tugenze gyemu kubeera abalwadde abo. Abantu b'ekikula nga kino ba celebrities batera okujja oba kalo y'omu kubasoose? Tebatera omwaka guno kalo yasoose era tweyanzizza nnyo. Olabye bwe tubadde ku woodi nga excitement y'amaanyi nga buli omu ayagala bamukuba ekifaananyi ng'ali naye so bantu basanyusa naffe tusiime nnyo.